munzikirize mbabuzeeko mwasuze mutya mwe baliko kumira ku Project Media TV gwatana bakulabika nti osubscribing agenda maaso kikole mu bwangu nnyo nsobola okulabika nti natera nkwongera mawulire gaffe bulambalamba mawulire gaffe entertainment sakonda ga sports gasange ku projectmedia.com wala mawulire amalungi ennyo gotasanye kulabika nti natera muganda wange ogenda maaso osubwe mu kiseera kino nze okutegeeza nti omukulu Fred Lumbuye Kajube avuddeyo ku social media platforms era nagenda maaso ng'alabula BanaUganda abategeezezza nti omukulu president w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni ali mu nteekateeka za kulabika nti natera bagenda maaso okusimba bbomu zino mu bitundu bino wammanga mu districts nga Jinja, Masaka, Mbale naye okusingira ddala mu butale obwo obuli mu Buganda muneno saako ne mu bifo awabeera buses ez'enjawulo saako ne taxi ez'enjawulo avuddeyo n'alabula BanaUganda mubeere bulindala mmwe ababeeramu ebyo ebifo Jinja, Masaka ne Mbale banaye mwegendereze temuyimirira mu bintu ebiri mu bifo nga waliwo ebintu bingi agenze maaso n'abategeeza ne mu butale naddala wano mu Buganda mugende maaso nga mwegendereza mu taxi mu baasi mwe mutambulira yonna bagenda kulabika nti natera bagenda maaso n'okuteekayo bbomu kati n'olw'ensonga eyo mubeere bulindaala agambye nti bannange kangezeko ogenda maaso natera ndabule ku bantu bange bw'atyo bw'akikoze ennaku zino nga yemukimanyi nti ayitira ku mukutu gwe ogwa social media okulabika nti alabula BanaUganda musonyi omuko katono nnyo abalabula mwenda musobola okubeera nti muli bulindaala era avuddeyo n'abategeeza nti omukulu ono omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni yagenda maaso n'okuteekamu abantu be abo ssente bagende maaso basanyeewo obulamu bwa BanaUganda kino akikoze ng'ayitira ku social media platforms ze ezo ez'enjawulo ze tubatuusaako wano bulijjo era mubeere bulindaala gwe alina omuntu wo Jinja alina omuntu e Masaka alina omuntu wo e Mbale n'abalina abantu baba bakola mu butale abatalina masimu batasaawulira ddoboozi lino osobola nate okulabika nti mu ngeri eyo obaako engeri gy'obalabulako kubanga munnange ffe wano ku Project Media TV tukimanyi bulungi nti ebintu bino omukulu ono byayogera bituuka ekiseera ne bituukirira ate ne bituuka ne biyitawo ne tubirabirako ddala nzijukira bulijjo mbadde mbagamba nti bannange Lumbuye yaleese ekintu Lumbuye yayogedde kino naye ebintu bye webityo ne bituukirira Shamim Manene nambagamba wano nasooka mbagamba nga tanaba kuvaayo kwogera era ekiseera kyatuuka n'avaayo n'agamba bannaye bankubira amasimu ag'okuntiisatiisa n'olw'ensonga eyo omukulu ono abagambye nti pulezidenti w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni yali mu kintu kino ekyokulabika nti bbomu zitulikira mu bitundu ebitali bimu wano mu ggwanga lyattu Uganda n'olw'ensonga eyo mubeere bulindaala mwekuume mukuume obulamu bwammwe nja kuba natera nkwongerayo mu bwangu nnyo tosanye kulabika nti nagano ogendeta amalala ogasibwa weekumire ku Project Media TV kankomewo.